Kitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Abe kitawuluzi ya kitawuluzi. Olaba tomanyi atenga te. Twagasobola kwambaza ebintu ekitaawo kuba tumanyiza okulaba ngaonaye singa ofunayo webudde n'okirako ebikubusa netubeera kugenda naye nza okumanya wendi ku lulwo ebitiibwa byonna mbikuwadde sisobola kuvaamu byonna nze wendi ku lulwo era ekitiibwa kyonna kyemba nnina naawe kyoba olina okubeera nakyo wemba nti noba ndi mukinjaazi nga naawe oli mukinjaazi. Ekyalo kino kinfuukidde ekizibu ekitegeera ekyalo kinfuukidde ddala ekizibu tebalina nakamu ke baagala mbere nako ku kyalo buli kantu konna konna kenkola baagala kantwalako buli kyembawa kyonna ngenda okumaliza nga nze enfuusa omubi ku kyalo ekitegeera buli n'omutendesi n'atuuka okujja ataŋŋamba ebintu simanyi sigenda mirere ekitegeera ze bintu bintabudde buli kimu kyonna buli kyenkola kyonna kyeyamani yansanga nga nteekako olukomera lwange ku matooke gange waggulu nanvunaana mbwera nina okujja mu ofiisi ye nina okumuwa obusuulu simanya saamaze kumutegeezaako nebuuza kati n'okuteeka ekintu ku ttaka eryange era nako nina kumala genda kubuuza kyeyamaani kiraba bwe nasenda ettaka nkole ekkubo emmotoka ebe ngaesobola okutuuka mu mayuni gange kyeyamaani era yansanga era nanvunaana saamaze kumwebuuzaako olukusa nalugjeewa ekitegeera olukusa nalugjeewa olusenda ettaka ku ttaka eryange nga nkola kkubo lijja mayuni gange ekitegeera kati nkole kisiva ku kyalo niŋŋenda nimbalekera ekyalo bwe olaba mukyala inspector nabawa oluzzi wali wansi mayuni era nze nina okumala okujja nongoosa oluzzi abatuuze kwe bagenda okusena ng'ate sinze nga twala ewange bagatwala waabe bwe njogerako kasigo oli mubi toyagala bantu ku kyalo kuno ekyalo oyagala kibeerako wekka buli kimu kyonna ne bwenkola ntya nze era ebitiibwa byonna mbikuwadde gwe kyoba omanya ekitiibwa kyembandiko ebitiibwa byembandiko nabyo byolina okubeerako oba enze mukinjaaji nawe obeera misi mukinjaaji neweera newemba nga oba nfuuse pulezidenti oba pulezidenti w'abakinjaaji oba pulezidenti wa Uganda era obeera fasiredi ebitiibwa byonna byembeera nabyo. Awaayo ebitiibwa mukinjaaji ebitiibwa oba abani agambye okubitiibwa mumbejja ebitiibwa sikitegeera ebitiibwa difensi ate ali atutte ebitiibwa byo kuno yego ekaine mwe temukimanyi kuno kiyamaani omwagala w'abangi amuddirira si yalina ebitiibwa tukimanyi bulungi nnyo era kati ebitiibwa pulira ebitiibwa wano ebitiibwa era tubadde twogera ku bitiibwa byo nti yegwe difensi w'oku kyalo kuno kamanda mumbejja okimanyi bulungi mumbejja kanakalevu kabaakisa weŋŋamba kabaakisa kati ate mwagala kunyambululako ekisa kyange akalevu nkajjeko ate ekitiibwa ate agambye nti oba akalevu oba agenda kajja omwagala w'abangi yasinga wano ebitiibwa nze muddirira ebitiibwa naye mpulira ebitiibwa era tewali akugjeeko bitiibwa byo mwagala nsijeyo obukodyo bwange ate jjayo bwaki tewali akugjeeko bitiibwa byo mukama waffe kyeka mmwe mwagala nzijeyo obukodyo bwange kuba kati wano ndaba akamanyiro kaagala kusukka kuba mpulira ebitiibwa yegwe jjeno kamanda tewali asobola kutwala bitiibwa byo ate kati nga tutandika tutya kiddemu nkiwulire sikiwulidde yegwe jjeno kamanda yegwe kamala byonna ebitiibwa byonna bibyo nekyeyamaanyi nantameggwa byonna mubimpite kale kakati kaŋŋende naye mukinjaazi akayumba wakataddeyo nakataddeyo mukama wange kati mumbejja okola kyawo genda vaawo genda sikwagala waawo kamanda
akasajja nako katujjirira omuntu ndi mirembe gyange oba lwavaawa konki balekere Mwami Kasigo oyagala kuva ku kyalo oyagala kukivaako nze njagala genda kuva ku kyalo nkiveeko nkibalekere ate kikyenfunyeeko ki ekimpadde emirembe ku kyalo Mwami Kasigo nze nange ekyalo kino kyantamadde buli kimu ekiriko ne kintamu era bw'oba oyagala kugenda tandikirawo kati naawe oyagala nve ku kyalo nveewoko ŋŋende naawe oli omu kubawagira nve ku kyalo ŋŋende mukyala inspector naawe bulijjo mbadde mmanyi abantu abamu ku kyalo kuno munjagalako naye mwenna temukyanjagala ku kyalo mwenna temukirekera mwe mumala okukuleetesa ne kyamaani mugambe Kasigo ave ku kyalo kino mukyala inspector kangende bavire ne ku kyalo wano bwe nayogerako kyamaani yagenda kunkwata kunteeka mu kizikiza munjagazaaki kaŋŋende ekyalo nkiveeko nkibalekere temuyina nakimu kye munjagaliza wadde n'okukyalo ne mukyala inspector nawe kenyininyira n'ovaawo n'ogamba nve ku kyalo ŋŋende igwe gwe mbadde nsuubira nti gwe wange naawe era n'okkiriza nve ku kyalo naawe mukyala inspector n'owagira ddala kwate kkuba nve ku kyalo ddala kyamaani bwe nabako kyenjogerako bwembako kyenjogerako kugenda kuteeka mu kidiba kyasi kugenda kuteeka mu kizikiza nedda mbadde simanyi nti bulijjo naawe tonjagala ku kyalo bwotyo bulijjo mbadde simanyi nti naawe oli omu kubatanjagalira ddala ku kyalo kyalo inspekita bulijjo naawe oli bwotyo okubatanjagalira ddala ku kyalo nedda kankwate kuwonze ku kyalo kyammwe kitawuluzi kino kye kitawuluzi toseguka ekitawuluzi nga kikutuusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alkulikumbucha ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment Olaba tomanyi ate nga tebatomanyi